Yes, Gomulunje yakatwegattako ku Sky Soja Uganda twongera okutegeeza tuli wano awali omukolo gw'ekiro Mathias Mpuuga olunaku olwaleero agenda kuba ng'agamba ensi kikyazaako kikyagenda okuzaako ng'omukulembeze waabwe. Bannayuganda 10,000 z'abantu beesombowedde okuva mu bitundu eby'enjawulo, okuva mu regions ez'enjawulo, okuva mu districts ez'enjawulo, abamu n'okuva mu mawanga ag'enjawulo nga beeyiwa wano awagenda okubeera omukolo. N'olwekyo kino kye nsobola okulaga ekiri wano kikutte omuliro. Abantu beesindika eno n'eno bonna baagala kwerolera Hon. Mathias Mpuuga. Kyekino ekigenda mu maaso wano muganda wange gwe ali eyo everywhere you are. Kyekino ekigenda mu maaso Hon. Mathias Mpuuga olunaku olwaleero agenda kuba ng'agamba abantu kikyabadizaawo, kikyabaleetera, kikyaleeta ndowooza nga boolaba kyakutedda fire kyakutera fire. As you see my people, Bannayuganda banyize bazze kwerolera ekitiibwa Mathias Mpuuga. Mami waffe yebaleko muli bulungi. Noza nga boolaba akambalo kabanyumidde nnyo nga boolaba akambalo kabanyumidde nnyo. Kino kye kigenda mu maaso wano. Onaawulira gwe lengera namungi w'omuntu. Abantu beesindika, abantu bali mu kwesindika, abantu beesindika. Tuli Kampala Uganda, Buganda. Tuli Kampala Uganda, Buganda. Onaawulira tuli Kampala Uganda, Buganda. Mathias Mpuuga representing to the world. Yeah. Mathias Mpuuga representing to the world. Ono bajja kumwekulira mu mulago. Abantu bajja kujja naye Mpuuga yajja. Abantu bajja kujja naye Mpuuga yajja. Lengera namungi w'omuntu wano. Look at these people. Look at these very beautiful people. Oh my God. Look at these beautiful people. Look at these beautiful people. Oh, wow. Look at these beautiful people. Look at these beautiful people, my God. Oh my God. Ekiri wano muliro moto. Abali ewala manguwe mulabe ku byafaayo. Abali ewala mujje mulabe ku byafaayo. Mujje mulabe history in the making. Tuli wano Mengo. Tuli wala tuli Kampala. We are in Kampala. We are nowhere else other than Kampala. We are in Kampala. Uliriza ekigenda kubeera wano gwe leero. Uliriza ekigenda kubeera wano leero. Bannayuganda beesombodde okuva mu bitundu ebyenjawulo. Bannayuganda bavudde mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga. Maama nnyo onaawulira ekinaavaawo leero. Bonna balinze kuwulira Mathias Mpuuga kyabagamba. Bano bonna balinze kuwulira Mpuuga kyabagamba nti nabo bagambe nti maama nnyabo katulinde. Gwe onaawulira leero. Bannayuganda bonna balinze kigambo kimu Mpuuga kyabagamba. Bonna balinze kuwulira ddoboozi limu. Bonna balinze kuwulira kigambo kya mwanguka. Bonna balinze kuwulira kigambo kimu bonna. Onaawulira abantu beesindika wano baagala bonna kulaba ku ekitiibwa Mpuuga. Abantu beesindika wano. Mathias Mpuuga beesindika wano.
Mami buza ku bantu wama. Nange mbasanyukira mwenna abatannalira mujje tuli wano tusokuwulira mayirida kyayo. Abagamba mulize ekigambo kimu mwenna. Mwenna mulize ekigambo kimu kyokka. Tulize ekigambo kimu okuba mayirida mwenna abatannajja musubwa. Bagambe bakoowole bonna kigebe. Bagambe tuli Kampala. Kampala nakati mujje tumalirize ekintu kino. Mami buza ku bantu. Mami yababuzaako. Mami buza ku bantu wano bakulaba. Onawulira. Choko bagambe. Kyagulanyi. Onyoka kasangi mugali yennyini. Yogamba nti oyisamu wamno. Wakwata ku Munyango. Yakwata ku mwana wa Buganda. So mukulu Kyagulanyi gy'oli. Jangu weekomera Obuganda. Wafuna Obwakabaka Katolika. Buli omu ogenda omuvuma. Olikana Kabaka so twagala okutegeeza. Kati bino biralamu nga bw'otera okukola ki? Bw'otera okugamba mukulu Kyagulanyi. Tukusaasu era ffe twakuzaala Lukuse tekyali mwana wa Buganda. Amuzaala Lukuse. Twamuzaala Lukuse tekyali mwana wa Buganda. Agende Basennyonyi bamutwale gye bamwagala naye tekyali mwana wa Buganda. Tuli mu Kampala bagambe tuli mu Kampala. Wano wenyini musika sike Kampala. Tusuubirawo wano bantu kireero. Tusuubirawo abantu bangi ab'enjawulo aba palamenti bajja webali. Tulinawo bannabusoga, tulinawo abantu abavudde mu regioni y'Emukono, bonna bayitirivu abantu bonna Uganda yonna. Kabaale bonna webali abakulembeze ab'enjawulo. Bazze okulaba Oweekitiibwa Mathias Mpuuga the my leader. Kyagulanyi ky'osinga okuwulira. Kyagulanyi eggaali ogiwulira. Eggaali bagamba bagiwulira. Namugulira ekiteeki kye kino kyennyambadde ne bakwate nga waliwo kkala ezise ku buli mukolo. Lengera abantu bwe beesindika muganda wange. Lengera abantu bwe beesindika. Yasoma beesindika okulaba Oweekitiibwa Mpuuga. Maama nnyabo. Lengera ekiri wano. Lengera okwenyiga okuli wano. Lengera okusindikagana okuli wano. Lengera akanyigo akali. Lengera omuliro oguli wano. Maama nnyabo. Abantu beesindika. Bonna bagenda mukwatako bagenda mulabako. Mathias Mpuuga abamala. Temwenyigiriza. Mathias Mpuuga abamala. Temwesindika. Abamala. Temwesindika. Lengera abasheshe wano. Bale bagamba tebeesindika. Beera tuli ku live. Abantu nabo beesindika bonna bayaayana bagenda kukwata ku Oweekitiibwa. Babeere bagumu Oweekitiibwa abamala.
basindika bonna bali wano benyiga ate enkuba ekoze eki enkuba egenda kubaca kutonya obadde simanyi nti tunaafuna omuwendo gw'abantu bwe buti naye katonda mulungi katonda wakitiibwa katonda wa buyinza abantu bakyajja ekigenda okuddako okuva mu wekitiibwa Mpuuga n'olwekyo ffenna kye tulinda nga mumusaba atutwala mu nsi ensinze n'olwekyo bonna bannabuuga basaba ne bannyabo abalize ababala ebyentokatukundi okulembeze tuli wano okubategeeza owekitiibwa Mpuuga leero wagenda okulambira ki ekiddako by'obufuzi bya Uganda agenda kutambuza atya agenda tukulembera atya kugamba byonna byonna tulindiridde kuba muye omuntu agwa kana kambalo bakaita batya bakaita batya abantu besukuma eno neno bagamba ye mukulu Honorable Mathias Mpuuga era ng'essaawa ya kakati ye Commissioner of Parliament yadde nga bannakibiina kya NUP ekintu ekyo bagezaako okubanga bamuggyayo naye nga ayina abamusagika eri mu Parliament naddala the Right Honorable Speaker of Parliament ne baba nga buli kimu ab'ekibiina kya NUP kye bagezaako okubanga omukulu ono bamuggya mu ntebe eyo kyagwa butaka buli bakolanga kino ye n'aleetawo kano buli bakolanga kino n'aleetawo kino kwegamba okukakkana nga buli kimu kigudde butaka ne bakireka nga bwe kiri era essaawa ya kakati we twogera akyali Commissioner of Parliament naye nga byonna bigenda mu maaso era nga wenkugambye nti olunaku olwaleero yes kulangirira kiki ekiddako alinganga agala okubanga ateekawo owa pate ye naye nga bali under DP block ate era twalabyeko abantu abamu nga bagezaako okubanga bookya overalls eza red wetwogera ku overalls eza red zino za kibiina kya NUP oyinza kwebuuza lwaki abantu bano bookya overalls eza red ate nga Mathias Mpuuga yali abadde n'essaawa ya kakati akyali wa NUP yadde nga ebintu tebyatambula bulungi tugendeko tusooke tugendeko ew'omukyalo oyo tulabe lwaki ayokya overalls eza red era nsonga ki gyagaba mu kwokya overalls zino ekigenda okunjokesa ovula eno baana bange njagala babuulira baana bange mbabuulira ekinjokesa ovula eno ovula eno waaye otandise mbadde mbagamba nti ovula eno bwe twagyambalanga nga yakatuuka twagifunirangamu emiki emirembe era twafuna emirembe miki mingi nnyo nga tugyambadde kubanga twe tusuubira enkyukakyuka obudde bwonna ndowooza nammwe mwalinga nze mwalina essuubi eryo
era waliwo omuntu yatusuubiza nti President Museveni tasobola kumala ku bukulembeze wadde omwaka agenda kumujjako mu mwezi ki gumu. Tuli mu myaka emeka? Ena. Tetulabayo tugenda kubeera 5 tetulabayo nkyukakyuka yonna eraga nti nno President Museveni anakola ki anaavaako. Eno ovulo nga bwe mugiraba abantu bajja batenga n'okusibwa tusibwa abantu bajambala bamala tusiba ate tebagala tujjayo ate bakajana njagala musirikemu mumpulirize ekisooka ekyokubiri ovulo eno omuntu yenna asobola okujambala ngera mbadde mubalaba ne bavuma Obwakabaka mwalabako omuntu ng'ayambadde ovulo eno n'akakofiira n'avuma maama Nnaabagereka n'avuma Ssanga lya Mbogo. Tuli bannayuganda tussa mu Bwakabaka ekiki ekitiibwa. Mwalabako omuntu nga wambadde ovulo eno ng'era ate bavuma n'ekereziya mukitegedde ezo zonna nsonga zaki za ovulo. Omuntu bw'ayambala ovulo eno ndowooza erimu amasannyalaze g'okuvuma ekupika kukola ki erimu ne pampa opamoomo kitegedde ovulo eno ye muntu ajambala n'abanga bu institution agikola ki agisobola gityoboola. Ovulo eno omuntu ajambala n'awulira nga yeefudde ng'omusirikale kumbe kadeyideyi bakukwata oyambadde ovulo looza oli jenulo mutera okulya abeeyita bajenulo tulina wadde ejjinja wadde bakuba kibooko ng'ogenda okola ki notakomawo ne bakubuzaawo. Ovulo eno ngenda kugyokya olw'ebizibu ebyo bye mbakoze eki muliro ekyo egenda ku muliro olw'ensonga ekoze ebikolobero biki bingi abantu bajambala ne batyoboola abaki n'olwekyo ngenda kwokya ovulo eno si mu bubi naye njokyeza olw'emize egyo byonna bicomeka byonna bicome jangu mujipe nyambale singa omuntu aba ajambadde nga baali bajambala ne batatyoboola Bwakabaka ne batavuma Katikkiro ne batavuma bantu batabaliingo ne batavuma b'amadiini twali balitukola ki balagane ku mayinja nti jeno weeyokyeza jeno sikyali jeno nakoowa ebyempewo mayinja 3 wa Nuupu yeewaddeyo nakoowa okussa abaana nakoowa okusibya abaana nakoowa okulimbalimba abantu. awo ebituuse bali mu kwokya ovolozi naye nga ye ensonga ye gyawadde ogiwulidde naye abange ono politics bagamba nti in politics there is no permanent enemy and there is no permanent friend in politics. Ate era batugamba bulungi nti politics zedda tegimu kyokyawa munno wa just a politics nti enkyajja kuggwako wadde omulala ate awo mwetunuleko mutya munnange si byange naye nga tuvuddeko eyo omukulu Henry Tegana avuddeyo n'ayogera ku bintu ebiriwo wakati wa omukulu Kyagayagayo wamu ne Wizo Manizo ku nsonga yajogeddeko obaka nsooke nindeko kubanga mbaleetera Henry Tegani malize ne era omukulu Mathias Mpuuga bo ba DP block bawera nkolokoto era munnange simanyi nnyo naye bo balina ensonga zaabwe tuwulirize omwami ono agamba ki okusalawo ku muganda w'obuwagizi n'omuganda omukulembeze obuwagizi mu abantu abafudde mulina obuwagizi tusobola okutuula okukwata obuwagizi bwe tulina tubuteeka ku bukulembeze tufune omukulembeze alina ebisaanyizo bibiri ng'alina obuwagizi ng'alina n'obukulembeze okusinga okubeera n'omuntu alina obuwagizi nga talina bukulembeze. Bwe munaabeera n'omuntu ng'alina obuwagizi nga talina bukulembeze mugenda ku luzinga ekirungo ky'obukulembeze mutuuke mu buwagizi bababuuze kiki mwawagiranga namwe temukimanyi kubanga mwali muteekukuba omuntu alina ebintu bibiri obukulembeze n'obuwagizi. Kati mulina omuntu alina obuwagizi nga talina anti wa bukulembeze. Tetwali tudde wano leero singa twalina omuntu alina anti ng'amanya ensonga ez'omumasanganzira ez'omuddiiro ez'omukisenge n'ez'okudayiningi. Ekizibu wekyali ye muntu okujja ensonga ezitebwa okubeera mu kisenge n'azireeta mu masanganzira n'ayogerera mu masanganzira n'aliira mu kigwe mwanyi yensonga lwaki lubaaliwo wano nakati akyayonga kubanga abamusamirira tebategeera bateekamusamirira. Singa twalina abantu abafumitiza wa bateeka okwogera kiki bateeka okwogererawo tetwali badde wano olwaleero.
Olutabaalo lwafa lw'abantu abalukulembera nga tebategeera nkulembera ya ntabaalo. Tusobola okubategeeza mutegeeza bannammwe ababulayo kino kyekiseera tutandike tubeere n'omuntu afumiitiriza bino boogera kino na bino boogera kiri. Abantu bali eyo bali bakunga bifo byabwe balowooza nti ffe tusobola okutunuulira ebifo okusinga obukulembeze. Waliwo abatya n'okutuuka wano ng'alowooza banaatuuka wano bakansala busigala wano. Waliwo atya okutuula wano ng'alowooza banaatuuka wano baka wa paalamenti busigala wano. Njagala okubategeeza ffe tulonda abaka wa paalamenti, ffe tulonda bakansalas nga tudde wano ku lw'ensonga. Tujja kulonda abantu ab'ensonga bawangule ku lw'ensonga kubanga babalonze ba nsonga. Omuntu okubeera n'ekisawo kingi nga kijjudde ebyoya obeera n'afukireyo amayinja kubanga ekitowa bonna owulira ku gali. Mwabali wano muli ba muwendo nnyo ku kusalawo kwa Uganda. Era twagala ebiseera byammwe by'omu maaso nga bisinziira wano bigende bitalaga Uganda mutegeeze bannansi kibasobola okukola olwaleero. Abantu bali eyo teriyo lutabaalo lwonna luteetaaga bantu bamanyiwawo balaga nawo bakoma. Bwe munaakulembeza abantu abatamanyi bulungi bwebali bakumaliza nga basudde mu ŋŋaana. Twatwala ebiseera bingi abaana baffe otutukira wano olwaleero nga bali makomera bavundirayo olwasitwago gye twatandika okugusa mission. Nga babakulembera mutabaalo okufiira mu sitwago ate bali ku bicepere balya bali kukola serefi beekuba n'abakyala baabwe mufaananyi. Muteekwa okubategeera nti akaseera tutwali mu ttabaalo lwa kukola mbaga, twali mu ttabaalo lwa kununula ggwanga so simba okwenyulira ne kukola. Yes, byebyo munnange naye nga nkujjukizaamu nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go mangi nnyo nnyini ddala abutereevu tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tova.